إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله متنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى asinzibwa yekka mu butuufu tagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda mu maaso ne mukaddima gwa risaala eno gye twatandika wiiki ewedde eya nawaqidhu al-islami, ebyonoona obusiraamu, nga yaginyonyola ye al-allama Sheikh Salih ibn Salih al-Fawzani rahimahullahu ta'ala, nga twatandika omukaddima gwa risaala eno. Aslu ya risaala yawandiikibwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, n'ennyonnyolwa mukadde waffe Sheikh Salih al-Fawzani, nga annyonnyola ebyonoona obusiraamu bw'omuntu Sheikh bye yaleeta 10. Bwe twakoma wiiki ewedde, Sheikh agamba, abamanyi bagamba walmurtad omuntu avudde okuva mu busiraamu. Annyonnyola ekigambo okuva mu busiraamu nga bwe twajja tukiraba, ayaati yazinnyonnyola ne ahadisi ezitegeeza okuva mu busiraamu. Yagenda mu maaso nga nti walmurtad huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, gwe bayita murtadi, y'oyo ava mu busiraamu n'abukaafuwalira n'abuwakanya oluvannyuma lw'okuba nga abubaddemu. Imma li'itiqaadi biqalbihi, asobola okuba alina enzikiriza mu mutima gwe nga yeemugjeemu mu busiraamu. Enzikiriza esobola okubeera mu mutima ng'omuntu ayogedde ekigambo kyonna, naye enzikiriza eri mu mutima n'aba nga obusiraamu yabuvaamu dda. Aw shak yahsulu lahu fi umuuri ddiini, oba omuntu asobola okuva mu busiraamu mu mbeera ey'okubiri ng'alina okubuusabuusa, naye ng'okubuusabuusa okwo abuusabuusa ekintu nga kiri mu ddiini. Ekyokubuusabuusa ekintu ekiri mu ddiini omuntu ne kimugjamu era mu busiraamu. Mithaali tujja giraba ey'ekyo. Aw fi'ilin, oba omuntu asobola okuva mu busiraamu nakikolwa ng'alina ekikolwa kyakoze ne kimugjamu mu busiraamu. Ekyokulabirako ka an yasjuda li ghayri llah, omuntu senga avunnamira ekitali Allah, fakad irtadda, busiraamu aba amaze obuvaamu. Singa omuntu agenda n'avunnamira muntu munne n'ateeka wansi ekiyenyi ku ttaka nga bwe tuvunnamira Allah, mu ngeri y'okumubeera ng'amukaddasa n'okumulabawo n'okumuwa ekitiibwa, fakad irtadda, busiraamu aba amaze obuvaamu. Kama yasjud lilqabri, ng'abasuufi abavunnamira entaana, oli bw'avunnamira entaana aba avuddemu mu busiraamu. Kama yasjudu lishajara, bantu balina emiti mu bifika byabwe ng'emiti egyo mikulu nnyo, bagivunnamira n'ogivunnamira, oli aba avuddemu. Mu busiraamu tetukkirizibwa kuvunnamira muntu. Era omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, senga nali wakulagira muntu yenna kuvunnamira muntu munne, la amartu almar'a, naliragidde omukyala an tasjuda li zawjiha, okubeera nga avunnamira bbaawe, lima alaiha min haqq, olw'obuvunaanyizibwa omusajja bw'atwala mu kulabirira omukyala. Naye ffe mu shariya yaffe tekikkirizibwa kuvunnamira muntu yenna. Muntu bw'avunnamira ekitonde kyonna mu bitonde ebiri ku nsi kuno aba amaze okuva mu busiraamu. Aw yadhbah li ghayri llah, oba olina asala, ekyo nakyo kikolwa nga kyasalidde tasalidde Allah, ng'abantu abasalira era emiti, abantu abasalira amayumba mbubbo, baagala amayumba galeme basala. Omuntu n'asalira emmotoka ereme mufunyisa kabenje. Omuntu n'asalira abalongo, bantu basala embuzi nga basalidde balongo, kwalula balongo. Ebyo byonna okusalira ebitali Allah, okusalira entaana
nosalira abafu ng'abo abasamira abantu abagenda mu kusamira basalirayo embuzi bagula embuzi 3-4 ne basala oli agendewo omulaguzi n'amutuma embuzi eyabitanga n'agisala n'amutuma enkoko eya lujumba n'agisala okusalira ekyuma ngenda kusalira kyuma kya kasooli kyuma kya mmwanyi ngenda kusalira bizinesi yange abo bonna abasala ezo ensala zisobola okubajja mu busiraamu au yanziru lighairi llah oba omuntu neyeetema naziri bebagiyita abaluganda luwarabu omuntu neyeetema naziri nga teyeetemye naziri ya Allah yeetemye naziri y'omufu yeetemye naziri yeetemye ekintu okukola ekintu naye nga takikoledde Allah oyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana yagaana naziri eri fi ma'siyati llah naziri yonna gyokolanga erimu okujemera Allah tabaraka wa taala eba ekujjeemu mu busiraamu hatha fi'lu ekyo kikola man fa'alahu oyo yenna akikoze fakad irtadda aba amaze okukola ki aba amaze okuva mu busiraamu au qawlin oba kisobola okuba ekigambo era n'ekyo ekigambo ne kijja omuntu mu busiraamu bi an yatakallama ng'omuntu okwogera bisabbi llahi ta'ala ekigambo ekivuma Allah subhanahu wa ta'ala au sabbi rasuli oba nayogera ekigambo ekivuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama au sabbi ddin oba naavuma eddiini au ka yatakallama bisabbi ddiini nayogera ekintu ekivuma eddiini au sabbi ddiini lislam oba nayogera ekintu nga kivuma eddiini y'obusiraamu ekyo kimujjamu mu busiraamu abantu bangi boogera nnyo ebigambo ebigwana okwegendereza nga tebiina kuyita ku nnimi zaabwe abantu boogera ebigambo nga tebigwana kuyita ku nnimi zaabwe bikkakkanya ekitiibwa kya Allah mulimu ebimu ebitakaafuwaza mulimu n'ebikaafuwaza ddala mulimu ebimu nga abantu babyogera ku Allah nga tebibakaafuwaza naye nga zambi ddene waliwo ebirala biboogera nga kimujjiramu ddala mu busiraamu n'atava n'abuviramu ddala senga Allah yali amanyi musajja oyo ya tagwana ezo ssente senga Allah yali amanyi fakad nafa hadha ash-shakhs al-ilma lillahi azza wa jalla ilimu aba amaze okugigana ku Allah senga Allah yali akola ki senga yali amanyi musajja oyo teyali muwadde gundi eyo ekyo musaamu takyogera atalina mannyo katonda gwawe ennyama talina mannyo katonda gwawe ennyama ega katonda ye tamanyi walina tteeka nnyama kati gwe olaba nti Allah tamanyi walina tteeka nnyama atagigwana giri atalina mannyo gwagikola ki gwagiwa okiraba katonda gundi yamusuulidde ettawulo katonda anaabira mu kinaabiro kya jjajjaawo olyoka ogambe mbu asuula ttawulo anaabira wammwe Allah gundi yamusuulidde ki tawulo omanyi nti gundi Allah yamujjukidde gundi Allah yamujjukidde okiraba kati ebigambo gambe ebyo byonna abasiraamu birina okuba nga ku nnimi zaabwe tebiriiko kubanga ebimu bisobola okubeera nga katonda agabanga mulalu la ilaha illa Allah yadhan billah tobiwulira ebigambo katonda agabanga ki la ilaha illa kagamala gamansa agaba weetagisa nawateetagisa okiraba ebyo byonna ebigambo abantu balina okubyegendereza ennyo ebigambo ebikkakkanya eddiini omusiraamu talina kubyogera bisobola okuwunzika nga bimugjeemu mu busiraamu ku ntandikwa y'ekisiibo wano era abantu beeyogezayogeza balangirira nga ku Sande tutandika bintu byaffe ebyekisiraamu awo ebintabulira twetegekeddwa batusudde ku tarawu ya ssaawa zino era basalayo 8 13 basala nsala natandika enjala bintu byaffe ebintabula okiraba kadhalika ne mukugwako kw'ekisiibo bantu babeera boogera n'abatali basiraamu idi yammwe yaddi ate ebyaffe tobimanyi yinza okubeera olw'okunoba olw'okutaano ebyaffe tobimanyi ebintu byaffe tebirikiriya nzaawe bintabulira gwe tolikiriya sula gwe sula tobangako kiriya bw'oba ogamba mbu ebigambo byaffe ebintu byaffe tebirikiriya wallahi tolikiriya n'akamu
ebyaffe tobimanyi tuyinza okusibuluka ku lwokuna oba olwokutaano tuli awo ilaila gwe toli kiriya nabbi saa salama eddiini yajogera buli kintu kyona naleka nga kiri wadih kawuduhi shams nagamba ashahru 29 oba ashahru hakadha wa hakadha fain gumma alaikum faqdiru lah wafi riwaya faatimmu 30 nabbi agamba nti ashahru 29 omwezi gubeera n'ennaku 29 fain gumma alaikum bwe guba gubikkiddwa ku mmwe ne mutagulaba weewunye wulira ne lafudu nabbi gyeyakozesa fain gumma alaikum iyo lafudu etegeeza gusobola n'okubeerayo ne mutagulaba ne gubikkibwa okiraba fain gumma alaikum bwe guba gubikkiddwa ku mmwe kitegeeza wadde gyeguli ne tutagulaba si musango gwaffe agubisse yaani ya allah fain gumma alaikum bwe guba gubikkiddwa ku mmwe ne mutagulaba fa atimmu 30 mujjuze ennaku 40 asatu katawo ki ekitali kiri asula ki kitali kiri awo bwe kyolaba waawo waliyo ennaku 31 naye abantu tarawuye neesembayo tebaagala nagisaala era babeerawo nga bali ku bunkenke eyo eya21 ekeese olwasatu babeerawo nga beebuzaabuza balinda kimu imaamu kumuwulira ng'alangiridde siirabira omwaka gwe twali wali nga tukyasalira ku mawingo twalina Sheikh Umar Siddiq ndawula nga yasomesa wakati awo wa tarawih awo kati lunaku lwali lwa 29 saana ezikona 2 netumala isha tupaka tulindemu ku nkomerero ne mbagamba istaw abasiraamu abasinga bakwata engatto zange batambula bwe bagenda omusiraamu omunaga nti kati mwe muli awo baseka mukaaga temusobola kulanga idi na mwasomera ki kati fo okusoma baseka mukaaga mutuddawo tewali asobola kulanga idi naye mukana agenda Allahu akbar nga yibeka abasiraamu twasalanga nebweru ne wajjula wali ku mawingo nga nebweru wonna wajjula naye kweyo tarawih yasembayo nasazaamu eraini emu n'ekitundu nga n'abasalira munda abayimaani beekyanze ne bagenda abeebweru abo tobanenya kuba abo babeera ku bunkenke naye n'ab'omunda nabo bagenda era mu makkati wano sekandawula teyasomesa gagwa yungawo ate tunakola ki bantu bagenze era abo abalinamu ku imaani esembayo bajja ne bakuba akaama seka funza ne kulani twagimazeeko dda ate kati funza ali bonna batuleseewo dda abantu beekalakaasa baguze dda enkoko ziri mumotoka zikaaba baguze n'ebyennyanja ani agayigula ebyennyanja ku idi n'ebyennyanja byange mu motoka ate omusajja gakusaala tarawe ne kulani twagimaze jjo wano nkolawo ki ne bayomba ne bagenza ddala bayomba kati weekalakaasa ku ddiini yo gwessula waki weekalakaasa ku ddiini oyagala kukola ki omwezi gusobola okuboneka ne tutagulaba nga betugiza mmeka era tebakomaawo ekiruyi tekibaggwa balinda nga tusaala yidi kati enkeera era ku yidi n'akwata ku munne nga olaba laba omwezi gye guli ogwo gwa lunaku lumu ogwo abasajja batusibisa olunaku mu shawaali ng'era tekiruyi tekinnamuggwa wano batusibisa shawaali laba omwezi ogwo gwa lunaku lumu ogwo omwezi mukulu muzibu kati abo abasiraamu baagala kutwala mu kukomera tubasiba busibi eddiini bagyekalakasizaako baagala etambuli kubo bye baagala balina obugambo bwe beeteekamu kati ng'enkuba keetonya nakakuba kagwerudde gujja kubaayo kati bagenda okulyoga istawu tusaale allahu akbar n'enkuba yatonya n'egwerula gwaboneka gwani yaga nti enkuba yereeta omwezi omwezi allah yagubonesa bwagubonesa nga tugulaba bwaba taguboneseza tetugulaba nga tusiiba okiraba suumu idha aswama nnaas wa aftiru idha aftara nnaas musiibe nga abantu basiibe musiibuluke n'abantu baba basiibuluke kati ffe tulabye omwezi nga tusiiba wakadhalika waliwo ikhtilaafu almatali abamanyi nabo bakyogera bakita ikhtilaafu almatali okwawukana kw'emboneka y'omwezi ekyo nakyo kisobola okubeerawo tekikuyombyanga malaysia bagulabye kati bano bagaa tebagulabye tekisoboka nze nedda bwejjama oyagala kukola ki malaysia ne bagulaba uganda ne batagulaba saudi ne batagulaba ab'e saudi ne uganda basiiba malaysia nga basiibulukusa kikirizibwa tekiri nabuzibu bwonna era bamanyi bafukaha boogera waliwo ensi adduwal almutajawira almutakariba waliwo ensi ezirinaaniganye ezisemberaganye Rwanda, Uganda, Kenya, South Sudan, Congo ezo bwezityo hatta ne Saudi Arabia obudde bwayo busembaganye n'obwa Uganda abamanyi bakkaanya ne bagamba ensi ezisemberaganye zisobola okulaba omwezi endala ezi adduwal mutabaida ne zitagulaba okiraba
ensi nga zisemberaganye emboneka y'omwezi gwazo etera okuba nga esemberaganye era bagamba ensi emu ku ezo bwegulaba endala zikkirizibwa ogoberere yegulabye wamma ensi eziri ewala zisobola obutalaba mwezi era bo batagulaba basigala basiiba nga ffe tusiibulusa ne ku mulembe gwa Ibn Abbas kyaliwo nga Ibn Abbas yafuga e Makka omukyala yava eshami ewa Muawiya ibn Abi Sufyan nga bo balabye omwezi nga balangidde era enkyayidi omukyala agenda otuuka e Makka ewa Ibn Abbas yasingana basiiba n'amugamba ala naktafi bi ru'yati Muawiya okulaba kwa Muawiya tekutumalira Muawiya yalabye omwezi ate n'alangirira n'okulangirira eri yidi Ibn Abbas olwokuba ye yali amanyi siba n'abeekalakaasa yamugamba nahnu nasum fetusiiba hatta nara alhilala okutuusa nga tumaze okulaba ku mwezi au nukmilu 30 oba sekyo tumala kujuza meka kwamba ffe tetwagulabye olaba ni ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi gwabonekako nabbi n'atagulaba olowooza Allah tasobola kubuulira nabbi nti omwezi gye guli yayagala eddiini esigale ng'etambula bwetu kubanga nabbi tajja kubeerawo ebiseera byonna nti atubuulira gye guli wabula eddiini yaffe erina okubeera nga swaliha likulli zamanin wa makan buli wamu ekolawo mulabe omwezi musiibe mugulabe musiibulukuke temugulabye khalas temusiibuluka kati abantu beeyogeza ebigambo ng'ebigambo ebimu bivuma n'okukakanya ki eddiini yaabwe olw'obutamanya ddiini yaabwe kubanga alkhairu kulla alkhair buli kalungi konna kali fi tafaqquhi fi ddiin muntu kusoma ddiini n'ogikenguka man yuridi llahu bihi khairan yufaqihu fi ddiin Allah gwaba yagaliza kalungi amufula mukenkufu mu ddiini kyusa hadisi man lam yuridi llahu bihi khaira lam yufaqihu fi ddiin Allah buli gwaba tayagaliza kalungi tamufula mukenkufu muki kati obeera mu kuyomba obeera mu kugira kwekalakasa ku ddiini abantu okuziikirawo abamu ku batama ebintu byaffe bekisaa musiraamu avudde ku makya sawa munaana agende emagombe nedda n'atasula kubadde mu nnyumba ye mulizika n'abalamu musajja omukulu nemutamusuza omusajja omukulu afa butukalimu nemutamusuza mu nnyumba eyo ddiini yange eri kyeyo tekisoboka nemutwala abafunga mubakunamizza muti lwaki temubikkako omusajja omukulu bamukunamya bwe batyo nemutamubikkako imaani yawa ate ffe busiraamu omusajja tetumubikkako twagala ekyo kisigale mu mitima gy'abaana abamulaba nga tumutwala mbagali la hawla wala quwwata bwatyo bwagenza twagala kisigale mu mitima buli webamuyisa bamulabe ng'ali mujeneza tebabisseeko mbagali la hawla wala quwwata n'essente z'abadde nazo n'ebitiibwa by'abadde nabyo bwatyo bamutwala ekyo twagala kibeere mu mitima gy'abadde kate bwe yatumubikkeko oli alowooze mu batwala kabaka obatwala keeke eri muli munda twagala bakulabe nga bakusibye pa nga tolina wadde wewenyenyeza wamma omukyala okukuuma ekitiibwa kye ye tumubikka mu bulamu ne mu kufa wamma omusajja bw'atyo afuuke ibura eri bano abasigadde tulaba Allah byagamba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala olaba mu kufa Allah yagalamu ibura bantu bage sajja bw'atyo bamutwala emagombe bwe batyo atereeze byabatagala kukola wamma gwe yakatumubuutikire tutegeke keesi tutegeko n'ebimuli tutegeko n'obuyimba abamaloboozi la ilaha illallah la ilaha illallah la kasirise ensi yonna ekulaba bakutwala agenze si buyimba bw'obuloboozi amanene ab'obutono n'abakyala eri nabaddamu waffe okufa kwebuulirira kw'abaana abasigadde kati abantu abamu bavumirira eddiini yaabwe ne mu ebyo olyokuziika ng'alaba enziika yaffe nedda bamusabusabe batya mu ttaka ayagala bamuteeke muki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ttaka engoye ze tumuzinzeemu butereevu nga tumuteeka mu ttaka temumusuzaawo naamu tetumusuzaawo n'ekiro baziika naamu n'ekiro baziika weefiisa bada asuli nga kati magalibi ng'oli mugundi ng'oliwa teri kubika birango tulinda ali e London akole ki ali e London tumulindako ki ali e South Africa tumulinda ali gundi Botswana bakole ki
nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama mwanguyirize okutwala omufu bw'aba badde mukozi wa bulungi mumutwala eri ebirungi bye wamma bw'aba badde mubi fasharrun tadaunahu ala atiqikum mwetisse ekibi ku mugongo gwammwe ku bibegabega mutwale mangu titulinda ava Botswana Switzerland Canada weefiise bada al-asri baada magharibi nga kutaala atumulisa manadaniyo abakuteekayo bakubika ku fajiri natwamutadde bada al-maghrib obulungi buli mu kwanguya si mukereesa mufuna gwamu ekitiibwa n'abasoloza bamabugo ne bajjaawo ne bakuba wali obutebe ne bakwata ebitabo ne besuulira ebigundi ebisweta mu bulago ne bakwata bikabuuti ne babyambala ne balabika okusoloza amabugo omusajja yafa lwa mukaaga tuli mu lwa sande baada lesha tebannaziika musoloza amabugo ani yabagamba okusoloza amabugo muziika omuntu thumma amatahu fa aqbara bashafiiya baga fa'u eyo eryawo tufiidu taqibu mubashara thumma amatahu fa aqbara Allah yasuluga ma thumma amatahu thumma aqbara oba thumma amatahu wa akbara zonezo huruf al-atf allati yazikozesa naleta fa thumma amatahu fa aqbara bimaana wafa in muziki tetukeresa kati buli ekiri mu ddiini yaffe olina kukyogera mu ngeri yako kiweesa kitiibwa si yagikka kikkakkanya ebirevu oli babavumirira ebirevu abasajja nze bamulevu abo bantabulira bamulevu olina avumirira ekirevu bamutema mpale obukanzi bwonna bwonna bwagakutuuka eno mu bisambi nakiisaawo nnyo abasajja batema engoye zagala tutuuka eno mu bisambi naye ate ne mukweyesa engoye bane waliwo omusajja ayinza okukweyesa olugoye n'olowooza oba mbega nga ekanzu agirinnyamu eno wansi negenda ne mu kisinziiro neyeewetamu bweti omusajja ayambala empale ekyama neyingira eno mu kigere wakati ng'agirinnyeeko bwati ngali muzitoga ubona mbega okeyesa olugoye n'otuka kweyolevo oli waawa ggwe oli musiraamu wekyazanga oli musiraamu wekuuli n'okweyesa olugoye neruweta bwe n'olulinnya nako n'osaala muswala eswala eyakulagira okusaala eyakulagira n'okukendeeza engoye lwaki okweyesa olugoye to that extent oyo tukola ki waliwo omuntu gwenda muzikiti neeraliikirira nti ubunu mbega ng'olaba olugoye lwe lususse okukweyesa ng'olugoye lweweseemu ne luyingira eno mbigere n'alulinnyako bwa kati ate yenkweyesa eri ku ddaala ddala nnyo mbi nnyo nnyo eyo enkweyesa eriko n'ekisiraani enkweyesa ya kisiraani eyo okweyesa empale n'ogirinnya neeweta bweti allahu akbar oba n'ebikka ebigere mu maaso bweti nedda emabega n'osaala eswala ne banno mulimu abantu betwekengera alina ddaba omusanga enakasiro owabeera bibiri kubanga bibiri asomesa mpale nakirevu ate gweosaalirawo n'empale ekweya bwetyo oli mbega tokola fujjo mu muzikiti gwa Allah toleetamu mpale bwetyo esusse egundi esusa amateeka eba esusa amateeka eyo naam wama eddiini buli kyetwogera kirina kuba nga kigiteeka waggulu so si gweomusiraamu kuva mu bigambo ate bikola ki bikakkanya ddiini la wallahi eddiini tulina kwogera bigambo bigisitula litakuuna kalimatullahi al-ulya kigambo kya Allah kyekirina okubeera waggulu naye gweomusiraamu ate gwogyega abasiraamu banno gwobakkakkanya gwoba oyogera ebifootola eddiini gweoyogera ebikkakkanya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebimu bisobola okukaafuwaza omuntu ne bimugiramu ddala mu buki mu busiraamu just lwa bigambo nolwekyo buli lwoyogera ku Allah oyogera ku ddiini oyogera ku nabbi wegendereze ebimu bisobola okukaafuwaza abayudaaya bayogeranga ebigambo ku Allah ne bibakaafuwaza okiraba bayogeranga ebigambo ne bibakaafuwaza awala bagamba yadullahi magulula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالوا نحن أبناء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
kati abayudaaya asobola Allah buli baayogeranga agoba ebigambo byabwe olw'okuba nti ebigambo byabwe bya bukaafu. Kati sheekh agamba toyogera kigambo kivuma ddiini, kubanga ekigambo ekivuma eddiini kisobola okukukaafuwaza. Mu basahaba bannabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olunaku olumu waliwo omusajja yagamba ebigambo, makulu g'ebigambo yagamba ma raaitu mithla qurra'ina haula, zisirabanga basomi nga bano abaffe, au sa'abutuna balina embuto ngazi, wajibuna inda liqa, ate batiitiizi nnyo bwe bituuka okugenda mu lutalo. Yani Muhammadan sallallahu alayhi wasallam yaqsudu Muhammada wa ashaba, yali ategeeza nabbi Muhammad ne basahaba. Ekigambo awsa butuna nti baluvu nnyo, batuuka okugamba byonna babyeddiza babitwala, ate bwe bituuka okugenda okulwana tebaagala kulwana. Ekigambo ekyo bwe yakyogera sahabi n'agamba nti gwe oli munnanfuusi, ngenda genda ngambe nabbi sallallahu alayhi wasallam ekigambo kyoyogedde. Omusajja agenda okutuukayo nga aya yassedda ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga Allah amugamba nti oyo amugobye mu busiraamu mu bukkiriza akaafuwadde jasi ekigambo kyayogera ku mbaka alayhi salatu wassalam. Sahabi bwe yabiwulira n'adduka n'agenda ewali nabbi sallallahu alayhi wasallama, era sahabi omulala munyumya agamba namulaba nga yeekwata ku zimaami ku miguwa gy'ensolo ya nabbi ng'addukira wansi w'ebigere byayo ng'ensolo emukuba bukubi ttaka bweti n'amayinja ng'efuumula enfuufu, nga nabbi amuddamu ekigambo kimu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ng'adduka yeegayirira nga ya rasulallah, mbadde nnyumya bunyumya mboozi kwe tutambuliza olugendo, mbadde nnyumya jasi mbwa bwe tutuulamu awo tusaaga. Qul abillah, nga Allah nabbi amuddamu kimu, qul abillah, bagambe ku Allah, kul abillahi wa ayatihi n'amateeka ge, wa rasulihi n'omubaka we, kuntum tastahzi'un kwe mubadde mujeregerera, kwe mukubira olwali, kwe munyumiza ebitambuza olugendo, la ta'tadhiru temwewozaako, tewali kwewozaako. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru temwewozaako, qad kafartum ba'da imanikum mumaze okukaafuwala oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Ta'ammal hadhihi al-aya, tunuulira aya eyo, Allah tiyagamba kad kafartum ba'da islamikum, bal qala kad kafartum ba'da imanikum. La hawla. Allah yamujja ku ddala lya bukkiriza eri waggulu, n'amuyisaawo buyisa ku ly'obusiraamu, n'amukasuka mu bamatayo. Allahu akbar. Naam, yamuyisaawo ku ly'obusiraamu, n'amukasuka eri mu bamatayo. Qul abillah, bagambe ku Allah, wa ayatihi n'amateeka ge, wa rasulihi n'omubaka we, kuntum tastahzi'un ebyo mbadde mujeregerera, la ta'tadhiru temwewozaako, tewali excuse yonna. Ono yawandikawo la ey'okubiri teriiwo, la ta'tadhiru temwewozaako, qad kafartum ba'da imanikum mumaze okukaafuwala oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Yayigerega nabbi, yayiga basahaba, kyobola nabbi yaga la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange, temuvumanga basahaba bange. N'alayira walladhi nafsi biyadi, ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, omu mu mmwe ne bwawaayo gold eyenkana olusozi Uhud, ma balaga mudda ahadihim wala nasifa, tasobola kutuuka ku lubatu olwa sahabiyo omu lwe yawaayo mu kkubo lya Allah wadde hafu yaalo. Omu mu mmwe ne wawaayo zaabu gold nga yenkana Uhud, tasobola kwenkana ma balaga mudda ahadihim, tosobola kuweza lubatu lwa sahabi omu lwe yawaayo, wala nasifa wadde hafu yaalo. Kati yabaga la tasubbu ashabi, kati basahaba ono bajerega barrawafidha abashia bavuma basahaba bakulumira Abubakari, Umaru, Aisha, eyo kibakaafuwaza. Naam. Aya yaggalayo omulyango gwa tawuba, la
aya teyaggalawo mulyango gwa tauba naye kino eno yali zamanu at-tashri' zamanu omulembe gwali kukyali gwa kuteeka mateeka guno nga Allah asobola okuteekawo kyataddewo nga tekikyusibwa ekyo aye n'ateekawo ekirala oluvannyuma n'akyusa. So eno aya kwali kukangavvula n'okwewaza buli yenna yalibadde yeetantala okuvuma Allah oba okuvuma nabbi oba basahaba oba okuvuma eddiini. Eno aya emulabula kubanga gwe tolina bujulizi ogenda bukya nti Allah akusonyiye, tobina ogenda bujjawo. Kati eno aya buyakka tewaliwo walala Allah weyaga nti onaamusonyiye kubanga ne basahaba abali ku mulembe gwa nabbi bali abaali abannanfuusi. Ayati bwe zakka Allah yamugamba in tastaghfiru lahum 70 marratan falan yaghfira Allahu lahum. Gwe ne bw'onoosaba Allah abasonyiwe emirundi 7 Allah tagenda basonyiwe. Olaba kati gwe obeera otya seefu noga nti omulyango gwa tawuba gukyaliyo tomanya wadde la waliwo amateeka Allah asobola okussaako etteeka gwe n'obanga owedde. Ate ffe obuzibu bwe tulina omuntu asobola okusigala ng'akola ebyobusiraamu nga Allah yamugoba dda nga tewali amubuulira, nasigala ng'akola nga Allah yamugoba dda kubanga Allah asobola okusazaamu ddala emirimu gy'omuddu ne batamubuulira. Basahaba balinawo enjawulo nga basobola okumubuulira. Okiraba naye ffe togamba nti omulyango gwa tawuba gukyaliyo. Ayati ezitiisa ne ahadisi ezitiisa Ibn Hajar al-Asqalani yagamba tulina okuzireka nga zikola madda yaazo, obuzito bwazo bulina okusigalawo nga bwe ziri. Yali ogenda ku hadisi nga egamba man ghashana falaysa minna. Eyo omuntu yenna attirira siwa mu kibiina kyaffe, siwa mu kibiina kyaffe kaifu avuddemu oba tali ku tariika ya Muhammad naga ebyo natotubuuza nabbi agambe siwa muffe asigale ng'ekyakiwulira kimuggweremu. Ekiraba toginnyonnyola yina kusigala bweto. Ekiraba inna alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Olaba Allah ba lam yakun illahu liyaghfira lahum, lam yakuni la hawla wala quwwata lan lam yakun illahu Allah siwa kubakola ki atoga nti aya babu tauba jeri Allah agambe lam yakun illahu liyaghfira lahum, Allah siwa kubasonyiwa. Ati goyina kwewala ayati ziri bwezito. Okiraba wamma babu tauba eri maftuh ila qiyam as-saa wa ila tulu'i ash-shamsi min maghribiha. Naye wayatubu Allahu ala man yasha min ibadi. Allah asonyiwa oyo gwaba akoze ki ejire kikutiisa wayatubu Allahu ala man yasha min ibadi. Allah asonyiwa gwaba yagadde mu baddu be, tegeza waliwo batagenda kusonyiwa. Idhan okukyusa faridda okuva mu busiraamu takunu bilqawli kusobola okubeera okwekigambo, watakunu bilfiili kusobola okubeera okwekikolwa, watakunu bilitiqaadi kusobola okubeera okwenzikiriza ng'oli ayina enzikiriza ey'ekikaafu. Naye emiti egyo nagyo balabika bagifunamu emikisa, tekigana gisinza enzikirize ekujjamu. Abafu abo nabo bw'obasinza batuukedde ewa Allah bayinza okukuwa, bafu bayinza okukuwa emmanda ne zikutambulirako n'oggulawo edduuka n'okola ey'enzikiriza eyinza okujja mu busiraamu. Watakunu bishakki fi shay'in min umuri ddiini, era okuva mu busiraamu kusobola okubeera ng'obuusabuusizza mu kintu mu bintu ebiri mu ddiini nekikujjamu mu busiraamu. Kaman shakka fi wujubi swala, ng'omuntu okubuusabuusa mu bwetteeka bw'esswala. Nga naye swala eno mutima wange mulimu akantu ku swala eno kubanga oyimuka bwoti ate nogiraba oti aye nogiraba oti oba yayagala nabbi tubeere fiiti kati oba tuba mumazi owezaawo kuba ate n'okoma wano nfo kyogenda wansi ate noddayo waggulu. Swala eyo erimu aka naye Allah yagiraalika. Kasa omuntu abeera n'ekyo ekintu ng'amanya obukaafu buli ku mulyango gwe bukonkona bwe buti, oba okubuusabuusa mu bwetteeka bwa Ramadaan. Naye Abawarabu baatugamba enjala yagwanga nnyo kati omwezi ogumu ne bagusiiba. Kasoogera wolokosa oyo ng'olaba kale tekigana katusiibe, naye mutima gwange
sikakasa nnyo okusiiba kuno kasooberamu ebyo ebigambo gamba ebyo ng'obuusabuusa obw'etteeka bwa hijja naye olwoza si ka bizinensi kabawalabwako Muhammad teyababalira aka bizinensi ako gomanye abantu okuva mu nsi yonna ne bagenda emakka omanye sente zibayoola ate buli mwaka ng'aba World Cup bagiddamu mu myaka ena naye bano buli mwaka hijja eyo ngirabamu ensonga endala kasita otandika ago agagamba ago bakusudde limba matayo kasita owakanya n'obaamu okubuusabuusa mu bw'etteeka bwa empagi mu mpagi z'obusiraamu ensonga ez'eddiini n'ozibuusabuusa oba ovuddemu aw shakka fi wujubi zaka oba n'abuusabuusa mu zaka yalabika teriiyo malabika nabbi yapangira bawalimu bano abaalimu bano ngeri babeera mu maaso awo aleka kaali kakodyo ka mutume abaalimu bano nabo babeeka akasente ke batujjamu batukuba tikiti zaka n'awakanya mbu teriiyo aw shakka fi tawhidi oba n'abuusabuusa mu kwawula Allah n'alowooleza mu balongo n'alowooleza mu kusamira n'alowooleza mu nyimbe n'alowooleza mu miti n'alowooleza mu nsozi n'alowooleza mu mayinja n'alowooleza mugenda bamunaaza olweza afune emikisa n'alowooleza agende mu nnyanja gundi anaabe ebisiraani ebyo genda mu semayanja simanyi gundi ebyo fa innahu yakfur omuntu oyo akola ki akaafuwala washakku ekiyitibwa shakku huwa taraddudu baina amrayini kwe kubeera nga oddiŋŋana wakati w'ensonga ebbiri hijja eyinza okuba gyeri naye mutuufu omutima ogumukugamba essala eno kale eyinza okuba naye kyobola olumu nga yalamuka kubanga omutima ogumu waliwole gugigaana olumu n'agenda kagasaaleko kati oyo naye akaafuwala wa anwa'u ridda emiteeko gy'okuva mu busiraamu kathiratu mingi nnyo wa sheikh rahimahullah sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dhakara fi hadhihi risala mweno risala gye twogerako yayogerako ahammaha egisinga obukulu wa a'zamaha era egisinga obunene wa illa naye fannawaqidhu kathira ebijja omuntu mu busiraamu bingi wasatajidunaha fi kutubi alfiqh fi baabi hukumi almurtadi osobola obisiŋŋaana ebijja omuntu mu busiraamu bitabo bya fiqhi nga mu mulyango gwa hukumu almurtadi okulamulwa kw'abavudde mu busiraamu kw'omuntu avudde mu busiraamu wali sheikh abdullahi bun muhammad rahimahullah ne sheikh abdullahi bun muhammad ayina risaala bagituuma ismu erinnya lyayo alkalimatu nafi'a bwe bagiyita alkalimatu nafi'a ebigambo ebyomugaso fi lmukaffirati alwaqi'a mu bikaafuwaza ebigwawo ebyo biriwo wahiya matbu'a risaala eyo bagiwandiika fi durari assunniya mu ki addurari assunniya eyo gundi ekuba bitabo wa gairiha wal'ana naye wano lamma fasha aljahalu obutamanya bwe bwamala okwatiikirira ennyo ne busaasaana washtaddat gurbatu ddiini eddiini okubanga esigadde entono nnyo mu bantu nga ŋŋenyi ne kyeyongera dhahara naasu abantu batandika okweyoleka min alladhina yatasammawna bililmi abeeyita bannannyini kumanya wayaquluuna era bo bagamba la tukaffiru nnaasa temukaafuwaza bantu ekirabye abo tebaliwo wana Uganda temukola ki ekikulu mwe mukaafuwaza nnyo bannammwe temukaafuwaza bantu awamu nekyo beeyita bannayirimu abalala basuula n'ebitambaala ne bakwata n'obulaadi ne bateekako ne galubindi ng'olowooza balaba wala nnyo wegamba nga byonna ebijolobero bye beeteekako olowooza biraga nti irimu y'amaanyi nnyo ebigambo byabwe bitera la tukaffiru nnaasa temukola ki temukaafuwaza bantu yakfi kimala bumazi ismu lislam kasebaga nti gundi musiraamu erinnya ly'obusiraamu limumala oli si musiraamu muno oli si musiraamu muno yakfi annahu yaqul kimala omuntu kasita agamba ana muslimu nze ndi muki nze ndi musiraamu walaw faala ma faala omuntu ne bwakola byakoze bagamba bannammwe mbaleke basiraamu bannammwe law dhabaha ligayri llah ne bwasalira ekitali Allah law sabba allaha wa rasula ne bwavuma Allah n'omubaka law faala ma faala madama annahu ne bwakola byakoze madama annahu yaqulu ana muslim ebbanga lyamulanga nti nze ndi muki
ni musiraamu oba asaze asalidde kabuli oba asalidde miti oba asinza ntaana oba ekikulu yagamba muki temukaafukoza basiraamu temubawulira yaabo bayitirivu baga temukaafukoza basiraamu fala tukaffiruhu tomukaafukoza wa ala hadha era mu mulyango ogwo yadkhulu fi atasammi bilislaami albatiniya walqaramita ne bano bennyini abaga obusiraamu bukweka bubeera munda tolamula abantu tojajinga abantu bayingiraawo wayadkhulu fi alkuburiyuna n'abasinza entaana bayingiramu awo kubanga bagamba ti basiraamu wayadkhulu fi arrawafida n'abashiiro baba basigadde basiraamu wayadkhulu fi alqadiyaniya bayiri baqadiyaniya baqadiyani nabo baba bayingiddewo saba qadiyani bahamadiya si basiraamu wayadkhulu fi kullu man yadda'i lislam era ogwo omulyango bwe tugukkiriza abantu basigale nga boogera ebyo buli yenna yeeyita omusiraamu akolaki ayingirawo so kyembagambe wali katusoma munakasero nti wateeka okubaawo obusajja obukola ki bunnalukalala mu bigambo nga bunojjola oyo si musiraamu oyo tebamusomaako oyo ayonoona eddiini buteeka okubaawo mu buli mulembe bwe buggwawo eddiini egenda kufa era kuoba obusajja bunalukalala Allah kwataasiza eddiini eno kubanga omuntu ne bwaba azze buzinga mugenyi ng'alina byabadde ajja okwogera ebitali bya ddiini bw'awulira nti waliyo obusajja obugiraagira akawaye ndibyogerera wala bayogedde nadda nti njira bwenti ne bwenti nga ebyabireka tabyogera obusajja bwagambye eddaba ng'abuzaabuza tabyogera ne wabaseka ng'avudde mbalala azze kusomesa naye abantu b'ekampani baga nti yajja mulaba naye mumwegendereze kati agamba kyekigambo omuntu wange kyanzijukiza omumanyi kyeyagamba nti wa ba'dhu nnasi shirriru abantu abamu babi nnyo lakini idha arafa al-uqubata naye bw'amanya ekibonerezo ekinaamuweebwa qalla sharruhu obubi bwe bukendeerako bw'amanya nti waliwo kibooko wali abakuba akendeera bw'aba mbidaala tamala gafukumula ayo hadisi bajja gikubaha sajja buli eyo gwe tebuleka kiramu buli kyoyogera ate nze ekitiibwa kyange njagala kisigalewo oluusi bagenda okumpa obwa sipiriimu ate waliwo obusajja obutagala bwa sipiriimu bwaki simanyi sipiriimu kazi simanyi sipiriimu mufuti simanyi sipiriimu twale bo tebaagala ebyo boddiini ate gwote olwanirira ddiini yo era nti waliwo abantu bemumanyi nange nga baali boogerayogera nnyo naye bwe baawuliranga kibooko kati basirika obusajja bujja kutujjako ebitiibwa byaffe kati basigaza ebitiibwa byabwe ebitiibwa biri mu kusirika naye neddiini kasojoogereramu wolokoso obusajja bubaka omuzindaalo oyo mumwegendereze tasomwako ng'otandika kujja mu byakwekazaakaza omanye empalana eri mbawalimu n'abawalimu bawalagana naye nga bakutegedde ddaadi gwe tojjibwako ino otandika kwogera bigambo byakwewozaawozaako empalana bawalimu balina empalana mu bannaabwe ne bano b'owuddiisa nga bategedde kweyogeza bya mpalana naye bamutegedde ayogera hadisi ez'obunyonyi ayogera hadisi enfu buli ayimiriza mu ddiini weewunya ekitali kyamu galiban aleeta hadisi immanfu oba kigambo ekiri shaagu ekyomumanyi beerippa ku busanso kubanga amatabi gayimiridde ag'eddiini galikiriya nnyo naye oli awakankulayo akantu nga kakwerippako bwerippi kasanso bwe kati n'akaleeta n'ayimirizaawo ibaada enfu kati nga bano abasajja bajjaga nti munayo hadisi gye yasomye yamanyi gye yagiwakankudde mutume waffe teyagyogera ng'abantu bamutegeera kati tulina mu nsi muno abantu ababi naye bwe bamanya ekibonerezo nti gyekiri obubi bwabwe bukola ki akagambako kakulu nnyo bannange oba okategedde gantungo gwe wa ba'dhu nnasi shirriru abantu abasinga babi abantu abamu babi lakini idha arafa al-uqubata ni bw'amanya kibooko bw'amanya ekibonerezo qalla sharruhu obubi bwe bukola ki bukendera abo abasajja wallahi abagamba ono tasomwako eno hadisi nfu eno si ibada kino nabbi teyakikola banne kino kikiri mu ddiini yaffe eno enzika si yaffe wallahi mbalayirira nga ntya Allah abo Allah kwayisiza eddiini eno gikuuma wallahi Allah ayisiza kwabo eddiini eno gikuuma wa illa buli omu yaliyingizaamu kyayagala kubanga buli omu teyayagala mumugambako omukadiyani tayagala omurafiqa tayagala kumugambako omushiya tayagala okuburiyina tayagala bani abasuufi tebaagala buli omu tayagala kumugambako kati wateeka okubaawo guruupu y'abasajja oba busajja oba baani nga bo omulimu gwabwe adhabbu anisdiini
kujja kawawa ku ddiini, kujja kawawa ku ddiini. Adhabu vayo eddiini esigalewo ng'etambula nga bo bagobawo vayo oba olina ekitambaala kituuka ku ttaka yogera nosensi vayo nga baga vayo neddiini si jajjawo tojogerera mu byoyagala vayo nga bo gwe mulimu gwayo kuuma ddiini paka lwe banaafa, oba bana bayita batujju oba bannalukalala oba baani oba batanzania, ebyo si nsonga. adhabu ani ddiini min wajibina, okudifendinga eddiini yaffe busiraamu kyekimu ku bintu ebyetteeka. Allah yakiraalika, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnaasi wala taktumuna. Allah yakola endagaano ne bannannyini kumanya, temukweka irimu, munnyonnyola amazima abantu. Ogiraba eyo ndagaano, bannyonnyola abantu amaki, tebatuulira mazima. Oba waliwo kadhi, oba waliwo mufti, oba waliwo amiru dawula, oba waliwo amiru umma, kasayogera kifu vayo, gwe mulimu gwabwe. Ekyo yayogedde kifu, iyo oyo mukama waffe, naam mukama waffe naye yayogedde kifu, aveeyo ng'ogwe mulimu gwabwe. Kati la tukaffiru almuslimina la tukaffiru nnasa, mutemukafuwaza abantu. Aliwulira Sheikh Swalih Fawzan yagamba abantu abo bagamba muti tukafuwaza abantu, yagamba nahnu fe la nukaffiru ahada, tetulina muntu n'omu gwe tukola ki, gwe tukafuwaza. Walau faala ma faala, bano baga ni la tukaffiru, Sheikh ajja maaso, la tukaffiru ahada, baga temukafuwaza muntu n'omu. Walau faala ma faala, ne bwakola ebikolobero bitya, au taqada ma taqada, oba inenzikiriza etya, la tukaffiru la tufarriqu baina almuslimina, temwawula mu basiraamu. Sheikh Swalih alinga ali wano, temwawula mu baki bane, Sheikh Swalih alinga ali wano, temwawula mu basiraamu oba baawa mwakikulu abasiraamu baliki bonna bagamba la ilaha illallah, fenna Qur'ani yaffe yemu, qibla yaffe yemu, tekikulu la tufarriqu baina annas la tufarriqu baina almuslimina, temwawula baki. Subhanallah. Sheikh agamba nahnu la nufarriqu baina almuslimina, ffe kyetukola tetwawula basiraamu. Walakin haula, naye abantu abo betwogedde, laisu muslimin, si baki si basiraamu. Kiri wakati kugamba abantu abo si baki, asomesa ebifu, kiri wakati kugamba asomesa biki, musajja asomesa hadisi nfu, buli gyaleeta nfu, abo si basiraamu, n'oyo asomesa hadisi nfu. Liannahum, kubanga abantu abo lamma rtakabu nawaqid alislami, bwe baamala okwebagala ebyonoono obusiraamu, kharaju min alislam, obusiraamu babukola ki, yensonga lwaki tugamba nti bakaafu, basinza ntaana, basinza miti, basinza mayinja, bakola ebitali bya busiraamu ne babuvaamu. Nolwekyo ffe nahnu nukaffiru, ffe tukaafuwaza man kaffaratuhu sharia, eshariya bwe yagamba nti muki, naye si ffe tukafuwaza, wabula eshariya bwe yagamba nti muki, ffe omulimu gwaffe tumutuusaako meseji nti eshariya yagamba oli muki, eshariya yagamba osomesa bifu. Mbavumye. Barakallahu fiikum. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ويشجع إن شاء الله أو تجينو تاني كلا الله وانا باشات ولسيو والسلام.